Kitalo nnyo Kadama anywedde Clorox ne Flash n'afa nsonga za family. Wizo Juliet Zawedde amugobye mu nnyumba ye ayagala kudda Uganda n'ebirala ebisingawo mu bikuleetedde maaso awo nenga wasuze oti wasibetegwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media Koli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwelabire okunyiga notification bell obenga notified bwentekawo video empya. Nyongera obajjukiza jana airport pickup, tukola airport pickup services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Tulina Ramadan discount baddiya mwena abakomo after Ramadan. Mujje mu booking a discount tennaggwako, mujje mu booking ng'obudde bukyali. Janku WhatsApp tuteese twogerezeganye tetusobola kulemerwa. Namba yaffe 0704 44 4580. Ogenda kisanga wange kayonga bakutwala ku mitwalo 15 ng'ejjinja mitwalo 15 yiganga mitwalo 2 gyokka, mayuge 2, Musita 2 n'ebitundu ebirala. Masaka mitwalo 15, Mityana mitwalo 15 n'ebitundu ebirala. Mujje tutambule ffe n'emiwendo gyasse, mujje mu booking nga discount tennaba kuggwako. Jena airport pickup mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi. Team after Ramadan mujje mu booking ng'obudde bukyali, muleme kusubwa Ramadan discount. Tugenda kutandika ne Wizo. Nze sina kyembeetaagako nze nga Zawedde Juliet. Buli kimu nkiyina. I work for the federal government and state. I own about 50 transportation cars. My company makes over 20 million a year. We mana kuagala nenkuyamba ng'omuntu and I sponsored you, it was out of love and kindness. Naye wokola ebikolobero in the public, abantu ne banvuma because of you, that's a no-no. I'm a married woman with children. I respect myself. Abaana bange bayinza okuba tebategeera Luganda oba tebalwogera, but someday they might get to understand what people are saying. Ebintu byebanteekawo ku social media tebirivaako, bisigalako. Muwulira, mundeke. Simanyi kuyomba, simanyi kukola ntalo. I'm just an innocent soul who is down to earth. Temunkabya maziga because you're making my life miserable. Enough is enough. Please, enough is enough. Take me out of your kiddish, stupid battles. Mwali temumanyi, I lived a good life. Nemunteka ku social media, yambo no yambo oli, kati nfuse mediocre. That's not what I signed up for. Abantu abamu batusanga mu America 25 years ago, tuli badde wano. Azza disorganizing ekyalo kyonna mbikoye. Kale, I'm not going to retaliate. Nze sigula abantu kola chaos for making peace. Tuli banna Uganda tulina ennaku twagala okuyambagana. Waliwo abaana batalina school fees, waliwo abatalina mmere. Naye ffe tugezaako okuyamba and you put us down. Mulowooza tuwulira tutya? Abannayuganda tulemye okukulaakulana because we don't appreciate anybody. Simanyi kuyomba. Bw'oba bajja mu America nga tolina kyoliko ng'onoonya kubeera wanabbi ogenda ku Uganda kweragalaga. Ebyo bye mwagala ebyonoonese. Oluvaawo tubonaabona Uganda is bleeding. You make it bleed because of your freaking manners. Excuse my language. I'm upset. Very upset. And people blowing up my phone. Oh, Bichi, what's happening? What's happening? Because they're concerned. Please, let's install love. I love you, and I always love you. Bagalanyo, thank you for taking the time to listen to me. But I am heartbroken. Don't you forget that. But I love you. Oluvannyuma lwa Wizo okunywa omwenge n'atamiira bw'atyo Juliet yavuddeyo n'ava mu mbeera n'amugoba mu nnyumba n'amugoba ewaka. Ngenda kubeera nga nkuweereza oba nga nkuteerawo obutambi obuwulirize. Wizo agamba akooye ayagala kudda waka, amisinga family ye, amisinga abaana be, amisinga mukyala we. Ate ne Chameleone naye avuddeyo n'ayogera ekidira ng'agamba Wizo bw'abeera akooye naye amutegeera muntu mutuufu agumiikiriza, bagenda kutikka palaso ate agende yaba amujjanjabako. Mami nkubulire mukyala wange bagenda namunzibako nga ndi wano ng'ate sinyumirwanga. Mami umpeerezanga endogoyi. I don't like people in my house. Mami nange ennyumba yange nagirekayo ewaka.
nkwagala nnyo. Ne don't disrespect me. Mama ntwale waka. Ntwale waka. Sijja kukubira ade n'essimu. Sijja kukubira ade n'essimu mami wange. Nkakoze kyensobola kyonna. Olaba najja luli nga ndi munaku nesasobola kusigala mu America. Mami wange nkwagala nnyo. Kinnumye mbu I'm even talking shit. Ekitegeera. Mama mukyala wange. Mukyala waffe. Ntwale waka. Ngende waka. Mukyala wange bagenda na monzi bako. You know? Onyumiza ogulidde bamuyitani Busheke muganda wange. You know, nomugulya engoye z'akakaaga. You know, mukyala wange yeetaaga just a kamotoka. Let me go home and hustle. Ntwale waka. Nkwagala nnyo Mama Julie. Nze ndaba muganda wo. Mutabani wo. Nkwagala nnyo Mama Julie. Naye nga nkoye wamma. Ntwale waka nga mwanzijayo. Kamenu aba yakyaliwo. Nze amasijja kusigala wano nga sinyumirwa. Mama ntwale waka. Ndabe ku baana bange. Abaana bo balina ne courage ekwata essimu ne bandicodinga ntamidde nnyumiddwamu. It's just one night. Mama. Ntwale wakamu mami wange. Mami wange nsaba ntwale waka. Kwagala nnyo nga bwe neeyagala. Balaba mugule engato za $2,200. Ngenda kuwa my woman home. I'm so sorry. I take back. Amanzizayo waka. Nze saba kundeeta wano. Ntwani w'amanjo n'omulaba. Saba. Najjako ne wano era nenzirayo eka. Because I found this place nice for me. Mama me okay, no. Oh, I'm sorry for whatever I did last night. It's just for one night. Kwagala nnyo. Nsonyiwa amabenzi bye. Ndi mutabani wo. Kwagala nnyo. Mama. It's like I miss home, my love. I have to go. Nga bw'owulidde Wizzo ali homesick ayagala kudda waka kulaba ku family ye. Mukyala we yeeralikidde bagendamu mu bbako abaana be bamumisinga. Chameleone Abdul n'abinyonyolako n'agamba ya breakinze down n'amunyonyolamu ng'ekyamazima ddala kituufu naye alaba akitegeera agumiikiriza akoze ekisoboka byonna. Ngenda kubeera nga nkuteerawo video obiwulire nga Chameleone abyeyogerera era nga Palaso yaddako mu lugendo okugenda okujjanjaba mukulu we. Yes, hello, Daginize. Ugambo cha my brother. Yes, kati message ondekedde njifunye era nja clearing bulungi went nti first and foremost nsoko kwebaza Juliet for the initiative ndabidde sina kyen complaining ebyaddala ndabidde bulungi era na mu buntu ne olaba difference nnyo ebyedwali ne bigenda bulungi maaso ndi ku medication yange tomorrow the 5th of March ngenda ku review yange gastrologist kola review yange. The most important part yali ya surgery eyabwa kati ngenda ku review kulaba how am I progressing. Then I tell you ekina kigeze bulungi, maybe the report can discharge me mbenga nsobola okuddeekamira eddagala lyange nga bwe mpona. Ekintu kya Wizzo naye njagala mwebaza in a special way. Wizzo bambi he has been very patient with me. Namujje Kampala ku Christmas teyakola, the whole of December teyakola. He has a family, amisinga abaana be, pushinze tuli mu myezi gigi ebiri, abaana be babeera mukubira essimu, Papa, when are you coming back? Kati he breaks it down in the past, not even yesterday, but in the past week, breaks it down. Oshigera na break it down aga Kamili, yes, nkwagala nnyo muganda wange ne abaana bange bamisinga
So nange kenyini nga mbadde nayogeddeko ne family yange nga njagala Wizo bw'aba asobodde ajja alabe family ye. I don't complain bambi, he's done a good job. Amperekeddeko bw'abanga awulira misinga family ye atali nabo, then it's high time naye bambi akole ki. Naye I get organized alabe family ye. Palaso oyo ndowooza yanajja ate naye ankuumeko Wizo nga wakola ki. Nga bwajja naye alabe family ye. Yes yavudde mu mbeera naye it's almost natural. Omuntu abadde gwe Wizo ali wano omusajja tutakola talina kyakola okujja kukulabira muganda we. 2 months down the road we're breaking it down. I fully understand him. Era simujjaako credit ye. He's a superman. Sijimujjaako naye ng'ebisigadde ddagi nice. Lwakuba naawe oli ku mulimu nawe oli wa munju walibadde nawe osobola okujja nawe n'onkuumako ebbanga lisigaddeyo. I think I'm halfway the journey now. Otherwise, yeah, I thank everybody for the prayers. Mbebaza nnyo. Nebaza ne government kuba ne government ya playing a role nene nnyo okunzijanjaba. Yeah, nebaza nnyo ne president wange President Museveni. Yes, abantu bafaayo getting treated. Yeah, bisigadde Mukama yanamanya. Bisigadde Mukama yasinga okutegeera yasalawo. Kale my brother, thank you so much. Byebyo tusaba Katonda amusuuse amu obulamu obulungi kuba mu nsi muno tekinyumanga kubeera nga olina obulamu obulungi nga toyina wakuluma yadde sente zinyuma naye era bangi abazirina nga babonaabona naye nsaba Katonda at least sente azituwe nga tezirimu bulwadde kuba n'obulwadde buluma manyi kitegeeza okubeerawo naye nga toweewulira bulungi. Kantu katono nnyo kakuluma naye obulamu ne bukyuka naye tusaba Katonda amuonyera amusuuse. So no nga toyongeddeyo Adama munaffe yeewadde yanywedde Clorox n'afa ne Flash ensonga za family. Ebiseera ebisinga abaana bagenda ku kya abafamily babateeka ku pressure babeera balabanga yagenda okumala ebizibu by'ewaka byonna kyova olabanga abaana bamwe bagenda ku kyeyo baba blockinga ate ne bayomba mbu abaana bagenda wabweru abantu bagenda wabweru bakyuka ne beerabira family biki my dear atayitangamu buzibu bwa family oba olina family yo ng'ekwagala kyebalize Katonda naye abafamily namba esinga be basinga okuteeka abantu wansi be babaloga baleke kudda bafiire ku ddungu be babakolimira. Bw'obeera ng'olina family yo nga nnungi kyebalize Katonda. Omwana oyo abafamily badde bamuteeka ku nninga omwana nga ebiseera ebisinga bw'ofuluma bw'ogenda bweru ebiseera ebisinga abafamily babeera balanga gwagenda okubamalira ebizibu byabwe byonna jjuka ebizibu bya family tebiggwawo ne buli baddi tosobola kumalawo ebizibu bya family babeera balaba nga gwagenda okumalawo ebizibu bya family byonna gwagenda okuwa buli omu ssente gwagenda okuwola buli omu gwagenda okuweerera buli omu gwagenda okumalira buli omu ebizibu n'okkakana ng'omugugu gukususseeko ate nga n'ekirala abafamily be bandibaddewo okugumya mu mbeera gy'obeera olimu kubanga ennyumba y'Omwarabu si nnyangu yakubeeramu. Omwezi ogulaba ng'omwaka, olunaku lulinga wiiki, biba tebitambula. Naye abafamily abandikugumiza, abandikubeereddewo, abandikuwooyawooyezza ate bakuteeka ku panic, be bakuteeka ku pressure, be bakuleetera okugenda mu depression, kwegamba ne weekanga osanga omutima omunafu yejjawo naye advise nga mutu yenna kwetta. Kubanga okwetta si ye solution lwansonga ne wansi gy'olaga oba tomanyi by'ogenda kusangayo. Bantu abamu bagamba nti simanya bw'ofa oba owummudde. My dear, tomanyi biri wansi eyo nayo nsi ndala yaayo. So nze advise nga muntu kwetta nyongera okusaba Katonda agumye buli hustler, agumye buli house manager, amugondeze Abawarabu, amugondeze embeera, amwongere obukuumi, oleke kutuuka ku ssa lya kwetta okomewo waka ng'oli mulamu bulungi ng'olya ng'otambula. Ate nga sister afona omulala ono gw'olaba mu uniform munnange ye weya zaavuddeko azinta kyategeera bulungi bamusudde ku deportation. Bannange obeera nga tokubanga ku kyeyo oba nga tubeera nko mu nnyumba ya Mwarabu tosobola kumanya bintu bigenda maaso ku kyeyo naye nga munaffe yavuddeko
byogera tebikwatagana bamusudde ku deportation tukubira omulanga buli company oba company yatwala omwana yeva yesobola okumuyamba asobola okudda ewaka kale at least mulamu naye kyanaku ddala nyongera okusaba Katonda ayongera okuuma ba house managers bonna bakomewo nga bali balamu ng'obwongo bukyategeera bulungi ng'otambula bulungi nga buli kimu kifunctioninga bannange kyanaku ddala sooka weewulirireko. Omwana ono mumulaba bamuyita Namirembe Jessica. Bw'oba omanyi Namirembe Jessica ng'omanyi ne kampuni ye yamuleeta Saudi Arabia mutuyambe mutagingire kampuni. Namirembe kampuni ye yakuleeta kampuni ki? Tuki? Tayogera. Yempeddeko. Tayogera talina kyakola. Bamulese wano ku deportation. Blida. Amumanyi atuyambe tambuza video paka ku family ye. Talina kyayogera alinga wotonga w'omulaba. Aliwo tonga w'omulaba. Jessica Namirembe gundi yakuleeta kampuni bagiyita batya? Kampuni yakuleeta bagiyita batya? Jessica kampuni yakuleeta eno Saudi Arabia bagiyita batya? Tokyandaba nze nkulaba gwe yogera kampuni yakuleeta. Iceman yogere bulungi. Mutuyambe mutambuze video paka ku muntu amanyi omwana ono. Kyanaku nnyo bambi kali mwana muto omwana we n'akomawo naye nga bwe yagenda sibwakomyewo yadde abeera mulamu naye era kirumamu bambi buli aliyo tusaba otambuze video tusobole okufuna kampuni emutwala bambi asobole okudda ewaka naye nga kati oyongereyo olabe era videos zezimu ez'omwana oyo. Muli mutya consent muli bulungi bamikwano nayongedde bagamba amanyi omwana kampuni eyaleeta omwana ono bambi tuyambe otutagingire mu kampuni y'omwana ono bambi esobole okumuyamba. Kampuni yo bagiyita batya mukwano? Mumulaba wali yeetaaga buyambi. Yeetaaga buyambi bwamwe Abannayuganda bambi tubeegayiridde ddala mutaase. Nyabo. Mutaase omwana ayambibwe asobole okuddizibwa ewaka. Kampuni yo bagiyita batya? Ye Namirembe ani? Jessica. Amanya ge Namirembe Jessica. Uyu ali ku deportation Brida. So gwalabe video eno gitambuze paka ku kampuni mutage Mr. Henry Monge Mawanda bambi basobole okumuyamba asobole okuddizibwa ewaka. Mbeyanza nnyo okubanga mbawa video nga zino nemunyambako zitambuza ne zituuka kwabo bekikwatako. Kampuni bagiyita batya mukwano? Kampuni bagiyita batya? Kampuni yakuleeta eno alina okunzimula. Kampuni bagiyita batya yakuleeta eno sweet? Talina kyayogera. So bamikwano neyanziza nnyo. Final amanya ga kampani galabise naye gwe nawe n'amanyi kampani eyo gyesangibwa bambi taasa tambuza video osobole okugituusa oba esobole okutuuka ku bekikwatako nga kwotadde ne family ye. Gwali yenna amanyi kampuni ya Ultimate Company bwesangibwa Kisaasi Ntinda. Mukwano tuyambe otambulize video eno esobole okubatuukako. Omwana ono bamuyita Namirembe Jessica asobole okuyambibwa aba kampani ya Ultimate esangibwa Kisaasi Ntinda. Omwana wa mwali wano bamikwano mambi mutambuze video etuuke ku kampani eyamuleeta Saudi Arabia. Namirembe sooka obulye amannya go gwani amannya go mukwano? Wakola Ultimate Company esangibwa Kisaasi Ntinda. Bamikwano abamanyi kampuni eyo nkusaba mugitutagingire paka video eno etambule paka kuwe kikwatako omwana ono asobole okuyambibwa addizibwa ewaka. Tunabeeyanza nnyo nga mutambuza video eno omwana ono bambi addizibwa ewaka. Kimanyisa okuba nti yattabuse omutwe nga bwe mumulaba byakolera waakola okuva we bamuleese wano eno nga omulaba bwe yeekolera bwe yeekola. So bamikwano mutuyambe mutambulize video eno paka kugwe kikwatako asobole okuyambibwa addizibwe ewaka. Oza mumulaba basuubira okutambuza video eno esobole tuka ku family ye ku mikwano gye bambi mumuyambe
asobole okudda ewaka. Nsaba mutambuze video esobole okutuuka ku family ya Solamunaffe. Abadde amaze omwaka mulamba mu Saudi naye nga yatabuse omutwe, byakola tebikyategeerekeka. Neebaza muna abala video yange to the end ne mulabula nga temubuskipinze mikono. Ndi musimusa Katonda bambi musinga okwagala. Nyongera obajjukiza tulina Ramadan discount, mujje mu booking obudde bukyali nga discount tenaba kuggwako. Mujje tuteese, mujje ku WhatsApp twogerezeganye tuba tetusobola kulemererwa. Namba yaffe ku screen ni 0704 44 40 58. Mujje tugerezeganye, mujje tutegeregane, mujje tuteese, mujje mbooking mu budde mwena team after Ramadan, mujje mbooking nga discount enaggwa. Kuba neesagala mujje kusaawa esembayo omuntu atuuke ku airport yankubira nti jana ndi wano biti ate nga nina already aba booking edda mba saagala obataataaganye. So jangu booking nga obudde bukyali mikwano. Mujje tutambule ffena, mujje tuteese. Tukyusa ne ssente tobeerewo ne weeraliikirira okukyusa ssente z'obwataatate. Tukyusa ne ssente baddiya nga tebazitemye nga bazitema ku airport. Kumawo ne ssente zo teweeraliikirira yadde. Gwe wakati jana airport pickup tojja kwejjusa gwalinyumizaako n'abalala. Tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya. Ochan Media Kochal, subscribe for more updates, like, share and comment. Wala bila kunyinga notification bell obenga notified renteka video empya.